n'omukyala Amina nga muzzukulu wa Abdul Muttalib yazaalibwa mu kibuga Makka olunaku lwali lwa Mande sallallahu alaihi wasallam. Omwaka mwe yazaalibwa baguyita Abawarabu Amul Fil, omwaka gw'enjovu, kubanga mu mwaka ogwo kabaka amanyibwa yali kabaka w'eggwanga lya Yemen, yalina ekifo kye we yazimba kanisa nga yagala abantu bagirambule mu kifo ky'okulambula Kaaba. Bwatyo kabaka wa Yemeni nayagala alumbe Kaaba agimenye agisaanyeewo ababadde bagendanga okulambula Kaaba bakole hijja nga bagenda Yemen. Bwe yatuuka mu kibuga ky'e Makka yanoonyereza kwani akuuma Kaaba n'akizuula nti yali jjajja wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama erayitibwa Abdul Muttalib. N'awamba ensolo ze amunafuye asobole okumenya Kaaba ntalina kyamugamba, wabula ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo embeera nti Abdul Muttalib yagamba kabaka nti ate okuwamba ensolo zange ate awo okoze bubi, nti ye anti Kaaba si yange, Kaaba eriko nnyiniyo, nze ensolo ze zange, kati kyoba onnyamba kale mpe ensolo zange gwe genda omenye Kaaba. Era bwatyo kabaka yasanyuka n'agamba sirabanga mujeganga ggwe, nina kukumenyera kyemuyina eky'obugagga ate okayanira nsolo. N'asanyuka n'agenda alumbe Kaaba. Allah n'asitula ejje eryali ery'obunyonyi n'akuba ejje lya kabaka oyo n'alisaanyaawo, ensolo zonna ne zisaanawo, ne kabaka yennyini Allah n'amutta mu lulumbagano olwo lye yali akoze ku Kaaba y'ekitiibwa. Kati mu mwaka ogwo Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mu kiseera ekyo we yazaalibwa salawatullahi wasalamuhu alaihi, yawangaala emyaka 40 nga muntu wa bulijjo, si nabbi, naye ng'empisa ze gold na feather, yalina empisa nga za njawulo, yalina amaana, yali mwesigwa, yalina asidiqu, yali wa mazima, nga Abawarabu mu mbeera ze nga tannafuuka nabbi wa Allah, wallahi baali bamwagala sallallahu alaihi wasallam. Ate we yafuuka nabbi ne kiyitirira alaihi salatu wassalam, basooka ne bamukyawa olw'okuba bategedde agenda kusaanyaawo lubaale waabwe, naye oluvannyuma ate we bategeera obusiraamu bamwagala nnyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bwe yaweza emyaka 40 yali ali awo mu mpuku eyali ku lusozi Hira, yali ali awo nga ajjirwa ekitonde kye yali tamanyi, ne kimugamba iqra, soma, ne kimugamba soma nga tamanyi kusoma, kubanga Abawarabu bonna baali bakikakasa nti omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali tasobola kusoma yadde okuwandiika. Kati n'agamba malaku eyo gye yali tamanyi nti malayika, n'agamba nti ma ana biqari'in, munnange simanyi kusoma. Nemukwata nti iqra, soma, n'agamba simanyi kusoma, nemunyiga, nemugamba soma, iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Kati mu kifo ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama we yafunira obubaka obusookera ddala obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era bw'atyo muleke
Allah amujja mu bantu ba bulijjo amufuula nabbi we sallallahu alaihi wasallama. Yamala mu bwannabbi emyaka 23, emyaka 13 yagimala Makka, emyaka 10 egyasembayo mu bwannabbi bwe n'agimala e Madina sallallahu alaihi wasallam. Yagenda okuva mu bulamu buno obw'ensi ng'asibye emyaka 63 salawatullahi wasalamuhu alaihi. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atuwe okumwagala nabbi sallallahu alaihi wasallama. Owekitiibwa oyo buli muntu lwamwagala yagamba subhanahu wa ta'ala yuhibbukumullah, naawe Allah agenda kukwagala olw'okwagala nabbi sallallahu alaihi wasallama. Wayaghfir lakum dhunubakum, era Allah akusonyiwe amazambi. Gwe Khalid bun Walid Sulaimani nkata ngenda kukola ntya gwe nga ndi mukusomesa. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka mubajje ntandise okulaba seka mubajje nakunyumizaako ndo nasooka kulya erinnya lyo natya nendowooza nti mukulu wazze, kumbe yali gwe mubajje omulungi. Allah akutusaasirire ya rabbi, akutuweera obulungi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wetuwangalira wano mukalaji. Naam. Allahu akbar. Sallah tuwemo obulungi. Naam. Tambudde n'abagagga bo. Omuli baimaamu mubeera n'abanene. Baimaamu mubeera n'abanene bammwe. Muno katasikira mu kkubo nga banene oli nabo. Nkale. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwe imaamu kwata Khalid omutwale eri maama we. Imaamu tomukkiriza kujja eno, alabika tajja bisobola, ayagala kunzijako mizindalo naye yewayalinge. Ate emisomo gy'asomesa tetugitegeera. Ajabu tusembereko eno inshallah. Onyeseyo omuzeeyi Abubakar okubeera mu darusu, Allah aba agitadde agisitudde. Naam. Kati gwate gwe tozannya nnyo, gwe oli mukulukulu. Osobola obitegeera sikyo? Kale beerawo tusomesa abasiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah amwogerako ekigambo n'agamba nti qul in kuntum tuhibbuna Allah, bagambe bwe mubanga mwagala Allah fattabi'uni, mungoberere, ng'ategeeza tugoberere Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yatugamba nti bwe munaamugoberera sallallahu alaihi wasallama yuhibbukumullah, Allah agenda baagala, wa yaghfir lakum dhunubakum, era Allah abasonyiwe ebibi byammwe olw'okwagala n'okugoberera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wano nake njagalawo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama si gwe tusinza ng'abasiraamu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama si gwe tusinza ng'abasiraamu, wabula ekifo kye mu ddiini y'obusiraamu yali mubaka wa Allah eyasomesanga abantu. Allah agambye kino Allah kyayagala, kino Allah takyagala subhanahu wa ta'ala. So singa entegeera y'abatakkiriza abamu bweri mbu fe tusinza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi alladhi nafsi biyadihi,
ndayira Allah yawaniridde omwoyo gwange we bukeera ku makya omuddu yenna n'asalawo asinze nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bw'olaba abatali basiraamu bwe basinza nabbi Isa alayhi salatu wassalam ne Uzairu, wallahi Allah amulamulako bukaafu, amulamulako bushiriku, era Allah amussa mu muliro ogw'olubeerera nga kyamuvunaana ate kusinza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. So nabbi oyo ow'ekitiibwa tetumujja mu kifo kye, ffe tumugoberera nga nabbi wa Allah jalla jalaaluhu, tumujjako eddiini kubanga Allah yagamba tumugoberere, naye nga ebikwatagana kusinza byonna tubyolekeza direct eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba Allah atuwe okumwagala sallallahu alaihi wasallama, nsaba Allah atuwe okumugoberera. Tumwerabira nti omuntu yenna Allah gwasaasira n'asaalira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama olusaalira lumu bwe luti, gwe Allah ataakuwaamu ebirungi 10 oba ensaalira 10 mu kusaalira okw'omulundi ogumu kw'osaalidde nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atuwe okwagala nabbi sallallahu alaihi wasallam. Abantu abamukkiriza bavunaanyizibwako ensonga ziri nnya. Ensonga esookera ddala tasdiquhu fima akhbara, okumukakasa mu ebyo bye yatugamba nti bijja kubeerawo. Oba kugamba nti yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga byayogera biri mu maaso, okakatibwako wobanga wamukkiriza okugamba nti sadaqa rasul, ayogedde mazima nabbi sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala yatuteerawo embeera abakkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallama eri eyokuba nti taatuhu fima amara, okumugondera mu buli kyonna kyatulagira. Kati yatulagira nti kul biyaminik, liisa omukono ogwaki ogwa ddyo. Abaddu bangi hatta nga n'abasiraamu ate nga basaaza bwe babeera balya emmere baliisa kkono, babeera banywa banywesa kkono. Naye ate nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakifuula haramu okuliisa oba okunywesa omukono gwa kkono. Omuddu ne yeefuula eva nti aba yeerabidde, naye ng'abamu akikola lwa lunkulu. Naye lumu omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yasangako omuddu ng'anywesa omukono gwa kkono, namugamba nti era aliisa kkono, namugamba nti liisa ddyo. Namugamba nti nze ddyo wange tasobola, naye ng'akyogera mu kukola mu kwekuluntaza. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amunyiigira n'amugamba nti kale ddyowo talisobola. Basahaba bagamba nti omusajja oli yatuuka okufa ng'omukono ogwa ddyo gwafuuka kikonokono nga gwafa olw'okwanukula nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kifaananyi eky'okujerega. Siraamu abali wano, oyinza obba nga tokyanukudde, toyatudde, naye nga mu nzikirizayo wajerega. Kati wendiisa kkono nze nvaako ki? Olwo n'abagamba nti anti nze wendiisa nze kkono gwe namanyiira. Allahu akbar. Kati n'alaga nti tasobola kuliisa ddyo, anti nze namanyiira kkono. Baganda bange basiraamu, tugondera nabbi sallallahu alaihi wasallama mu byonna bye yatulagira. Ekyokusatu mu bye tukola abakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliwo ebintu nga yabitugaana, waliwo ebintu nga nabbi sallama yabitugaana era n'atugamba tubyesambe. Alina bye yatulagira okukola ne bye yatuziyizaako nti mubikola nga abasiraamu.
omuntu yenna akkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam byokakasa nti bino nabbi yabitugaana obanga wamukkiriza oba olina okubireka bwobanga kituufu wakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ekisemberayo ddala alla ta'budu Allah, obutasinza Allah illa bima laha, okujjako ng'omusinza n'ebyo bye yasomesa mu ddiini eno ey'obusiraamu. Obutasinza Allah okujjako ng'omusinza n'ebyo bye yasomesa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nyinza okuwaayo akantu akangu. Singa osanga omusajja ng'atudde mu kasonda awo agamba Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma thabbithu, nga asabira taata we. N'okusanga omusajja nga atudde awaka baseeka abakulu we bali, abanene ba mufuti baqaadi nga bali mu dduwa ey'okusabira taata we omugenzi. Golowooza ku babiri abo ani dduwa yaani esinga oba ezitowa? Yaani esinga oba dduwa yaani ezitowa mu maaso g'owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu? Mu kulabakwo ogamba nti omusajja baamusabidde, sheekhe abawalimu baabadde wali ne besirabanga nako, ng'olabira ddala ono kyakoze mu kasonda tekivaayo bulungi. Kati nno ebyeddiini tebiringa bwe tulowooza. Ono ow'omu kasonda yaba asabidde taata we. Oli gwe njogeddeko omulala omutegedde? Oyo gwe njogeddeko omulala aba akoze ekikolebwa abasiraamu naye nga tekyasomesebwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ate kambagambeyo nakano ku kusabira abazadde. Ani yagamba nti omuzadde bamusabira amaze okufa kyokka? Omuzadde tumusabira nga mulamu, ate bwafa nga tukyali balamu era netumukola ki? Ne watudde wala ne tumusabira watudde wala. Mu ddalasa otuulanga ku mulamu obe tovanga ku mulamwa. Kati gwani yagamba nti okusabira abazadde oba okusabira ab'eŋŋanda zaffe kiyimirirawo nga bamaze kufa? Okusabiragana tukikola nga tuli balamu, ne tukikola ng'omuntu amaze okukola ki? Okufa. Kati bwe tuba tuli balamu nga tokolanga mukolo guyita abantu okusabira ku taatawo. Kasawuli otuuse kati okuba ne sente ezikola emikolo wegityo. Naye mbuuzaamu, singa osanga mu maka g'omusiraamu ataddewo ekidaala, tutenne buzibu kinti si buzibu, njagadde kusabira ku muzeeyi wange nga mulamu. Abamanyi bonna ab'omulembe okubaga nti kyokoze wallahi tekiriiyo. Oleetere muzeeyi akabaani ng'akyali mulamu. Nera kubuuzaamu, lwaki ate wamala okufa ng'okikola? Hadithi weziri, ayati eza Qur'ani weziri, nga Allah yennyini yatugamba okusabira abazadde. Era waliwo dhikri eva mu Qur'ani egamba nti rabbi ghfirli wali walidayya. Ayi Allah nsonyiwa, osonyiwe nani? Ne bazadde bange. Warhamuhuma, era Allah obasaasire. Kama rabbayani saghira, nga bwe bandera nga nkyali muki? Nga nkyali muto. Ntegereke koba? Kati Allah subhanahu wa ta'ala yennyini atulaga dhikiri mu Qur'an, era yaliwo ng'agikozesa nnyo nabbi Muhammad sallama, basahaba balinga bagikozesa beesabira ne Allah okubanga asaasira bazadde baabwe. Kati nno nyamukiriwa, buli muntu lwe yeesamba okugoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akola ebintu ebiriko ebibuuzo, ng'ebibuuzo tebirina ani? Tebirina ansa.
nva ku nsonga eyo nga mbakubiriza abalina abazadde nga bakyali balamu mubasabire obuwangaazi obulungi, mubasabire Allah abawe riziki ennungi, mubasabire Allah abawe zadde eddungi, mubasabire ebyengera bwebamalanga okufa nga bwobadde obasabiranga bakyali balamu sigala nga obasabira ai Allah musonyiwe, ai Allah musaasire, ai Allah mugazirize kabuli, kubanga abamu bemuyita okusabira ku maama wo omusabira, abamu bemuyita osabira muganda wo mukyala wo, bashirikun billah, edduwa yaabwe tevaawo Allah tagikkiriza, kubanga ankyagiyimiriddemu okusaba Allah si mutuufu. Gwe tomanyiyo seeka yenna nga tayagadde tukulembera mu mikolo egyo alina kyeyaba ng'alina essabo nga mukubi wa kitabo, kuli omwana ankubira essimu bambyalajana naga tulina obuzibu, muzeeyi yagenda n'agenda awakankula seeka n'amuleeta mu famire, seeka asize shiriki mu famire, agamba muleete kino okakana abawadde obuti obwokuteeka mu waleti, subhanallah, abawadde obuti bateeke mu waleti, omusiraamu niweesigamira akati kewamenye ku nsiko kaleeta baraka, naye ate nga seeka yalinda mu muweeyo ebiri nga amaze obbalimba. Wabanga ayina akati akaleeta baraka, ate ebiri gyaffe ajagazaaki? Kyogamba mu bidduka byonna ayina kubulya ku ggaali, yesinga piki okugonza akasozi, kyenkuba mu tooti kiriwa? Tereera oba okola eddiini yo ku mulamwa gwe yaliko Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gamba weeyakalala. Nam, Allah yagamba wa innaka, era amazima ddala gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahdi ila siratin mustaqim, la tahdi naka, era amazima ddala gwe Muhammad, la tahdi, amazima olungamya, ila siratin mustaqim, eri ekkubo eggolokofu. Kati tubeera mu sola tugamba tutya Allah, indina siratal mustaqim, ola ye Allah gyabwagalamu era gye yaliko nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Katumale okwazina neyazina ngokimanyi tuli mu ddalasa insha Allah. Andi kajesi ewaka nga tuyambukayo tata nsitulako wano gyembaddeyo atasokawo kano katumale n'okusoma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obuwangazi okuva ku salatul magharibi okutuukira ddala ku salatul isha. Tusaba Allah atukuumire obuwangazi buno bwatuwadde. Allah tumwebaza nti mu mirimu gyonna egigenda mu kalaji wano fe Allah atwagalizza kubeera mu ddalasa. Waliwo abali mu mabaala essaawa eno bali mu kunywa myenge, waliwo abali mu loogi nga bali ku bwamalaaya, waliwo abali mu byuma nga bali mu kkuba zaala, waliwo abali mu buzikiza balinze kutemula na kunyaga maali y'abantu. Yenzaani yeggwani Allah gwalekeddewo ekyengera ekyokuba nti oyina okutegeera okugamba nti kaŋŋende ntuuleko oyo basomeseza ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah atuweemu obulungi, saba Allah atuweemu obulungi era atukuumire mu bifo nga bino okutuusa olunaku lwe tunamusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abalungi, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba atunyumiza ku mbeera ey'aba banu Israel. Yagamba Allah nti wa idh akhadhna mithaqa bani Israil alla ta'buduna illa Allah. لا تعبدون بارك الله. الله قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الله سبحانه وتعالى قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. جكرا متسيرا وتواكولera endagaano ennywevu wakati wa Allah n'abaana ba Isirayiri. Eyo suratul Baqara erimu aya 8 something, mujja ginoonya eri mu Baqara awo mu 8 awo. Wa idh akhadhna mithaqa bani Israil. Allah ganti jjukira mu kiseera alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh we twakolera endagaano, we twajja ku Bayisirayiri endagaano, ng'endagaano eyo yali ekulembeza ekigambo ekigamba la ta'buduna illa Allah, temubangako ne temusinza okujjako ani? Okujjako Allah. Tobangako na kyonna kyosinza okujjako Allah. Eyo endagaano Allah agikola ne babbanu Israili, Abayisirayiri, Abayahudi n'Abanasara. Allah yakola endagaano eyo n'omwana wa Adamu. Mu kutuleeta wano yatugamba sina nsonga ebaleetesezza okujjako kubeera nga munkola ki? Munsinza nga temungattako bintu birala. Abange abasiraamu abali wano, mu ndagaano Allah zaalina n'ebitonde bantu n'amajinni, yatugamba nti la ta'buduna illa Allah, tobangako nakyosinza okujjako Allah. Ekitegeeza nti bw'oba oli musiraamu era ng'olwanyisa kuteeka mu nkola ndagaano yaani? Ndagaano ya Allah, ate tetukulaba ffe Allah yagitukolera. Obadde okimanyi nti bannabbi bonna tebandizze mu nsi muno okujjako bajja ku lwa kigambo ekyo? Wa idh ba'athna fi kulli walaqad anti zinziruka
nga nange wemala ddala saze wammwe nenvuga nengende waka kanange wemmaleyo wano ngenda wali nga kati gwe olina obuvuga oddeyo wammwe leero gwe ogenda obuvuga oddeyo wammwe. Allah akutere mubaraka. Allah jalla jalaaluhu yatuma ababaka bonna nga bazze tugamba ekintu eki banne tembanko kyemusinza okujjako Allah, tewabangayo kyemusinza okujjako Allah. Mbasaba abasiraamu bali wano twekunkumulemu kashiriki akali mu mitima gyaffe. Obeerawo otya nga tolya mamba? Obeerawo otya nga tolya kabunga? Naam. Obeerawo otya nga tolya katiko akabaala, akatiko mu kinyeebwa nga kakola enva? Kulwaki Allah yakukkiriza okulya obutiko ogamba gwosinza? Obutiko yaani yakulira obutiko? Yisimanya abakulira obutiko? Abunasiri yemu abo emituba anyakulira abo anyakulira abo. Allah nagamba lya akatiko noga nti ako ffe bakatugaana. La hawla wala quwwata illa billah. Abasiraamu bali wano mwejjeemu embeera ey'okubanga osinza Allah ate ng'olina ebyosinza ebiki ebirala, ekyo Allah yakigaana. Teweetaaga gundi yirizi, wallahi togyetaaga. Oyinza okukola omulimu ne gugaana, n'oyiiya amagezi gonna ne weewola ku mikwano gyo n'osala ku bbeeyi y'ebintu ne bigaana. Wallahi yabaaganye Allah. Ate amanyi tugaana emirimu ng'akutegekeddemu omulimu omusava naye nga gwe tomanyi, n'olemerako n'osamira ne weeraguza n'okola bino n'okola biri, naye nga Allah agamba ta nkuwa ekisinga ekyo, ng'ogamba Allah nze amagezi gange gaagala kino. N'omuganda yagamba nti akutwala ekiro omusiima bukedde. Kati Allah mu ndagaano ye gy'alina naffe yatugaana okubaako kye tusinza ekitali ye Allah. Era mbasaba abasiraamu bali wano ekyo weerwaneko kyejjemu. Bw'oba okyali musiraamu ng'osamira ogendako mu kyaki bakusabireko, kyansi gy'okyalina nti okyali mulamu, weenenye toddamu bikola. Naye woonaawalaza empaka n'otuuka mu maaso ga Allah ng'obikola, toyina goonenya weenenye nga wekka. Allah akola statement nze njityamuuko mu Quran. Yagamba Allah mukukuta ne mujja mu muzikiti ne mukola eddiini ne mudda waka wammwe ne mushiriki. Allah la ya'lamun, ne mmwe temukimanyi. Awala nedda awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Allah agamba temukimanyi nti anna Allah, amazima ddala Allah the most high, ya'lamu amanyi ma yusirruna, zonna yirizi zetuyina mu nnyama eziri mu yinginiza pikipiki. Naam, makanika wa agula pikipiki yalyomu ne webeefiiridde busogo gitikka ku mmotoka kubanga omusawo yaggamba. Naye kyekakasa muganda wange, Allah amanyi ebyama byo, era Allah nga wamanyi olwatu lwo. Longoosa eri Allah mu kyama ne mu lwatu. Omusiraamu tasinza Allah nga mugattako ebintu ebirala. Ekyokubiri, Allah yagamba thumma qasat qulubukum hum kum, oluvannyuma emitima gyammwe oluvannyuma emitima gyammwe ne gikaluba. Yali anyumya kwa Banu Israil, basooka ne bajeemera Allah, ne bajeema
kati bwe baamala obaayitanga mu kutya ne balaganga abazze ku Allah agamba nti thumma qasat qulubukum, oluvannyuma emitima gyammwe ne gikaluba kal hijara, nga giringanga amayinja. Agamba gyakalubanga amayinja, n'agamba nti ate nedda gyasinga ne ku mayinja. Wa inna min alhijarati, kubanga amazima ddala mu mayinja ago, man yatafajjaru minhu al-anhaaru, waliwo agafubutukamu emigga. Kati waliwo we gatuuka ne gagonda ne gavaamu ne gakola emigga. Aw yashaqqaqu fayakhruju minhu al-maa, waliwo agaatika ne gavaamu amazzi. Ne gavaamu ki? Amazzi. Ibn Taymiyyah yazzebu gavaamu amazzi. N'agamba aw yahbitu min khashyatillah, waliwo amayinja ageemenyaamenya olw'okutya Allahu subhanahu wa ta'ala. Naye Allah yagamba nti ekyokkaluba emitima, ne bagamba nti va ku shiriki nogasigenda muvaako n'okaluba aye nogamba nja kusaala. Kale oba obusiraamu bwajjajjaawo bunzijeemu. Omukulu akoleddewa, muleke gyalaze, muleke temutawaanya, njagala mulaba mulabe egyali eno, muleke anamanyaga nti wansi eriyo ebikoona. Akabi mupe. Kale sirikawo. Ani oyo? Sirikawo. Kale sirikawo. Salman. Abasiraamu. Sirikawo. Kakati anna ogenda pawa kakati Allah subhanahu wa ta'ala agamba waliwo abantu, wallahi tulaba olwazi nti balukubisa bomu, waliwo abantu nga ku mutima gw'engeri gye gwakalubamu ne bw'omukuba bomu asirira naggwawo, naye ng'agamba nze siva ku kusamira wallahi. N'agamba nti ye Allah ajja kunjokya oganjoterera jangu omunywese wano kajjuisi ate omutwala wala ayagala okukamunywako amakwata buni wali bismillah. Nywako kawo Allah Allah yemugabirizi kati mutwale wali anywerere baziwulidde ne batuuka nozikwata naye nga bakakasa sobola kuva ku yalumbe. Nimwe mulowooza obusiraamu bugenda tutumalako buli kaffe? Kuba obusiraamu bwagenda okujja wano bwatusanga n'ebiki? Wallah agamba nti wa idha qila lahum, woba obagambye ittabi'u ma anzala Allahu, mugobere Allah byasizza, qalu, nga bagamba bali kozanya muzanyo. Awo ekiro nga bukya ne bakwata akalambo bakazinze mu busuuka mu mbugo ne bagenda basima ekinnya babya lumbe katemba olumala okukabya olumbe pata kusawa nga nyaawo temukaluba nnyo mitima. Olwo nagati ffe emitima gyakaluba osaaga bujja gonda. Nalaba abasajja nalina Abu Nasiri ono. Abu Nasiri is a TikToker, a great TikToker.
Allah mutukumire ajivaako natulo azizuka edduwa esoma edduwa bisinagamba ti nze nkaluba sigenda kuva ku bwenzi eriyo omusajja kino kyengenda okwogera oyinza okugamba nti kale singa babigambye nze omwana omuwala bambi yategeera eddiini asaba Allah naffe atuwa okubitegeera omuwala agamba omulenzi nkubuulire munnange sigenda kuddamu kubeera naawe nga tebatuwooye bamale kutuwoowa omulenzi n'agamba nange sisobola kuwoowa nga ndi muzigo omuwala n'amugamba nkubuulire tekuli kositi yakugenda waka muzeeyi yakukkiriza gwe woowera eno bw'onaafuna obusobozi onajja n'agamba sisobola kuwoowa mukyala nga Allahi yagaana Allah kyagamba nti thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa emitima gyammwe ne gikaluba ne gubanga ejjinja nga ne bwemugamba nti Allah yagamba wegendereza nnyo ng'oyinga gyositudde ne bagamba Allah yagamba n'ogamba nkitegedde naye nze ng'omuntu thumma qasat qulubukum emitima gyammwe gyakaluba giringa mayinja Allah n'agamba nti n'amayinja gennyini we biyingiramu nze waliwo agagonda ne gatika ne gavaamu emigga ne gavaamu amazzi ne gabetentuka ne gasaanawo min khashiyatillah ng'amayinja gatya nze Allah ne Allah agati wama Allahu bighafilin amma ta'malun byonna mubikole lemera ku shirikiwo lemera ku mazambigo mukutule eŋŋanda zammwe ne Allah si mugayaavu ku byonna bye tukola mu ndagaano Allah ziyakola ne banu Israil yabagamba la taabuduuna illa Allah baddu bange tembanga ne kyemusinza kyonna okuggyako nzaani nze Allah wa bilwalidaini ihsaana n'agamba n'abazadde ababiri mubayisenga buki bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ab'emikwano abali mu nnyumba ya Allah eno abazadde ababiri mu ddiini y'obusiraamu wallahi bali mu kifo kyakumeka kyakusatu. Ali mu kisooka ye Allah, ali mu kyokubiri ye Nabbi sallallahu alaihi wasallama, abazadde bali mu kyakusatu. Muki? Mu kugonderwa, si mu kusinzibwa. Ddiini y'obusiraamu eri systematic. Allah yasooka kabir mu kugonderwa. Ekiragiro kya Allah tekimenyebwawo kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kuddako Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekiragiro kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekimenyebwawo kyani? Kya muzadde. Omutegedde kati gwe yagulira mama Christmas ng'otya okumunyiiza ate nga Allah yagigaana. Olaba wava ku order tetugondera muzadde ate mu kunyiiza Allah. So nga ate watabawo kunyiiza Allah, omuzadde tumugondera mu buli kimu. N'atugamba nti wabiri walidaini ihsana wa dhil qurba, n'agamba nti n'ab'eŋŋanda zaffe tubagondere. Allah subhanahu wa ta'ala atulagira okuyisa obulungi okuyisa obulungi ab'eŋŋanda. Baganda bange abali wano nga tumaliriza darasa yaffe eno, mbakubiriza okuyunga ab'eŋŋanda zaffe. Si nsonga basiraamu oba si basiraamu, si nsonga bakuyisa bulungi oba bakuyisa bubi. Ekiragiro kya Allah wabiri walidaini ihsana, be booluganda abasooka gy'oli okuba n'ekifo eky'amaanyi, abazadde ababiri, taata ne maama. Wa dhil qurba, leeta ab'eŋŋanda abalala. Allah subhanahu wa ta'ala atulagira kubayisa bulungi. Gw'omukkiriza nze naawe bwe tunoonya ejjana bwe weekebeerakeberamu, nam
olaba ng'oli seefu ku ngeri gy'okwatamu abooluganda lwo, gw'olaba nga singa Allah subhanahu wa ta'ala ayimirizaawo olunaku lw'enkomerero oba okufa kwo n'otuuka mu maaso ge ng'akubuuza ku luganda lwo, oli seefu. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala ti walladhina yasluna ma amara Allahu bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yakati walladhina yasluna ma amara Allahu, naba abayunga eto Allah kyeyabalagira ma amara Allahu bihi an yusal, Allah kyeyabagamba okuyunga. Wano Allah kyayogerako yatugamba kuyunga baluganda. Lwaki atugamba tubayunge? Kubanga bakutuka, eŋŋanda tezikolaganika nazo. Bw'oba olinamu kyolina mu famire ate abatalina bakuyisa bubi, bw'oba tolina kyolina mu famire ate abagagga bakutunula kyamuli. Buli sayidi erina kyekosa ginne waayo. Okola omukolo n'obatuukirira maaso ku maaso noga nti baaba wange njagala obeewo, tugenda kugaba muwala wo nti ye n'atuuza meeting ey'okubiri. Gundi yakugambye ku by'omukolo nti ye yakugambye ddi nti ndinakumaliza ono yaŋŋambye jjo era ffe baasembyayo. Ndowooza bagundi bo be yabagamba dda nti oyo abadde nga yemanya yabyogera nako mu gw'omukaaga. Era ffe abanaku maama ye ate ffe atwagaza ati sigenda genda oba abantu obalabye ate wootamuyita n'agamba nti kozi bo baagagga wala yafuna abooluganda abalala, ffe yatusuulawo w'omuyamba ng'agamba nti ono nanneeyambya yambye ono aleka ayagala kubba lubaale waffe, ayagala kunsiranya. Bw'omuleka golaba oyo yeevuga, kale nne mukulu waffe naye abantu ob'eddiini ebayamba ki? Ni muganda we n'afiira ku kitanda atalina kyalya. Kati kigambo luganda gye kyakoma okubaako empeera n'okuzitowa. Olaba n'omuzadde wallahi tayungika illa ma rahima Allah. Temugamba nti ngamba abazadde bange kubanga ate owange waaliwo. Noyinza nti bagamba ggwe abazadde obuzibu tubayungira mu myaka mikulu nga girimu entondo. Bw'oleeta emmere n'ogikwasa mwana ogimuwa nti ebiwawaatiro bimeze kati, mwana yampeereza, muzzukulu yampeereza, kale naye nze nakusitula nako ng'olina mukyafu. Eri abazadde abalina emisango n'abaana baabwe nga obuuza omuzadde in actual sense nti omwana yakukola ki nga takirina, naye nga alina lwe yajja n'atambuuza. From there and then saagala kumanya. Kati Allah tulumiriza okuyunga abazadde, wallahi tebayungika. Omuzadde aba n'abaana be babiri bakasiraanu, tebaagala kukola, tebaagaliza, tebasaala, tebayina kalungi konna, naye nga ate bw'ofunayo ebbiri ayagala gwe azikuggyeko aziwe bano bangalo bunani. Olwo kirabyeko ekyo? Njagala tukkaanye, temwefuula bavudde Makka, temwefuula nti mwasse busijjo mumadde mubeeranga ne Jibuliiru. Mubeera mu famire n'abaana abataagala kukola, naye nga muzadde wakutaddemu oluseke. Buli mutwalo gwawulira nti wagufunye ayagala ogumuwe, ate yagwe bali abataagala kukola. Mugamba nti siinaamu nga nti nkimanyi oziina naye ndowooza kati zino malaaya zo zewawasa. Allahu akbar. Kati ate mukamwana ate amuyisemu malaaya, ate ayagala mukamwana amwagale. Kati tennoonyamu oluganda Allah lwe yatugamba tuyunge Isimaayiri teruyungika. Era eno aya tumalirize nayo. Allah yagamba nti abakola ebyo wayakhshawna rabbahum, bo bakikola lwakutya Katonda waabwe, wayakhafuna su'al hisabe, era batya nnyo okubalibwa okubi. Naga nti Allah nti walladhina sabaru ibtighaa wajhi rabbihim. Wallahi nina aya ziyosoma mu Qur'an nenkakasa nti Allah yatutonda. Walladhina sabaru, n'abo abagumiikiriza, ibtighaa wajhi rabbihim, nga banoonya kusiimisa Allah,
bw'obanga oyunga eŋŋanda nga toyagala kaaba bayunge kusiimisa Allah. Lumu naliko ne mukadde wange naŋŋamba nti kubulire mwana wange abantu tebayambika. Nemugaa nti naŋŋamba nti abantu boolabye bayise mu mikono gyange wano bennyimiriridde mu bizibu byabwe bennyambye ku bwetaavu bwabwe, gwani gwolaba anziruukirira mu kaseera nga nange mbeetaaga? Wallahi nga terina waliwo omu gwe nzijukira nze kennyini natumwako mutwalire ekyokulya nga nkyali mwana muto nga nze gwe batuma mutwalire. Essaawa zino si mugagga nnyo naye ate tali bubi yadde kiro ya sukaali, ye mwana wa Adamu. Abasiraamu abali wano muyunge eŋŋanda zammwe. Ekirala mwekubiriza okusasula obulungi abakozi obulungi gye mwayita mu mikono gya ssengaawo egya kkojjaawo. Bw'oba otuuseeko wootuuse wallahi tomwerabira, Allah ajja kukusiima olw'enkolaganayo gy'olina n'ebitonde bye. Wabarakallahu fikum. Mukkirize mukadde waffe Sheikh Katende atuwe ku salaamu, ate sigenda mubulya yani yababuulire yani. So mukadde wange nsaba okkirize otuwe ku salaamu.